Rebecca Namirimu w'emyaka 24 nga mutuuze w'eggango mu ggombolola y'e Makindye yakubwa amasasi abasirikale ba poliisi abaali balawuna ekiro bwe yali ava okucakalako nga bamuteebereza okuba omubbi. Ngenda owulira sikyawulira mubiri gwange kwekwata ku kibegabega wempulira kyenji weeko omusayi gufuuwa. Agamba nti buli kati yeebuuza ensonga yamukubya amasasi kyokka okusinziira ku taata w'omwana ono nga ye Ssaalongo George William Ssebyala abasirikale abakuba muwala we amasasi baali batamidde. Naye nga tugenda ku mmotoka kunyini abasirikale abaaliko bennyini abaaliko emisana abaana b'ekiro baabadde batamiivu baakomezawo ne Mungu nga bonna batamidde. Yakubwa amasasi ku mukono n'ekibegabega kyokka ery'ekibegabega lyagenda butereevu ne likwata enkizi nga y'ensonga emutuuzizza wakana buli kati. Eryayingira mu magumba ne likosa ne spinal cord eyita mu essasi lyawummulira mu spinal cord bwe lyawummulira munda mwe liri. Ssebyala ategeeza nti muwala we baamutwala ensambya okumulongoosa kyokka abasawo ensambya ne bakabatema nti tebasobola kulimuggyamu era ne babawa amagezi okutwalibwa e Buyindi. Era bwe twali tuvaayo dokita ye yawa recommendation nti essasi libalimi omwana atwalibwe e India oba atwalibwe awantu wonna bwe bayinza omugiramu essasi wano tekijja kusoboka we liri. Ku nsimbi ezaali zeetaagibwa poliisi yasasulako Bukadde 10 kyokka ngero zaali zaakubasiibula okuva mu ddwaliro ensambya nga muwala we tawonye. Kati oluvannyuma nnyo bwe naddayo ku poliisi mu ofisi ya ligo banga nti kati poliisi teyinza kusasula mirundi 2 mutwale omusango gwammwe wa Attorney General. Ssebyala asabye ebibiina ebitakalonira eddembe ly'abakyala okuyamba muwala we ave mu mbeera gy'alimu. N'ensaba ebibiina ebirwanirizi by'eddembe bwe bibaayo naddala eby'abakyala birwanirireko ku mwana attisibwe obulamu bwe. Wabula omwogezi wa poliisi mu ggwanga nga Frederick Enanga ategeeza ng'ensonga za Namirimu bwe bazimanyiiko obulungi era nga bagenda kumuyamba essaawa yonna. Mpozi kye tutunuulira kati kyekyogezako okulaba nti omuwala ono yeeyongera okufuna obuyambi okuva ku sayidi eya poliisi. Obuufu bwe bumu Kisembo General y'emyaka 3 asaba bazira okumudduukira ataasa obulamu bwa bba Emmanuel Omuwulya omyaka 31 alina obulwadde bw'ensigo. Aludde n'obulwadde bw'ensigo okumala emyaka 5. Ssaawa zino tuli mu intensive care. Ono ajjanjabirwa mu ddwaliro lya IHK Namuwongo nga abasawo bategeezezza ng'ensigo zombi bwe zaafa nga tezikyasobola kukenenula bukyafu bwonna. Nga tusaba obuyambi. Abadokitazi batugambye tulina okunoonya obukadde 15 aye tunoonye ne doona tetulina doona omusayi gwali negative. Omukyala ono asabye abazira okumudduukirira asobole okutaasa obulamu bwa bbaawe olwo omwana we yeeyongere okusoma. Tusaba obuyambi twetaaga obukadde 15 tusaba doona tetulina doona. Sina bwendidde mwana muto omwana wange muto nsoma munsaasire sina bwendi. Julius Kafuluma n'ekyobedde nsi be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.